Bano be batuuze b'omuluka Elimya mu ggombolola y'Ekikyuzi mu disitulikiti y'Ibanda abakedde okutuuza olukuŋŋaana okusobola okwogera ku bumenyi bw'amateeka obukudde ejjembe mu kitundu kyabwe. Olukuŋŋaana luno lwetabiddwamu ab'ebyokwerinda era muno abatuuze mwe basinzidde okubategeeza nga bwe batakyebaka olw'obumenyi bw'amateeka obweyongera buli lukya. We have got challenges such as insecurity. Murder cases has increased. Bano bagamba obuzibu bwava ku poliisi y'omu kitundu eyaggyibwamu ku ntandika y'omwaka guno olwo abamenyi b'amateeka ne beefuula ekizibu mu kutta, okubba n'ebirala. We request the government maybe to assist us if possible in order to return back our police post. Samuel Byamugisha ssentebe wa Elimya agamba abatuuze be balumbibwa enkya n'eggulo ne banyagululwa nga kati bali mu kutya naddala mu biseera bino eby'ennaku enkulu. Abaana bakiitishe bali hali mu luguudo hali ng'omwenu kati kibooleke poliisi k'ebire ino mugalu bakarara bisirishe mbwenu abagenda kubashamu akigamba kya security obushuma bubire obushuma obwisi bweyongiire no kwitara ni mutumanye musando mutuzikiremo abantu babiri abvisire. Abazadde nabo banenyezeddwa okwefuula balujuuju olwo ne basula obuvunaanyizibwa bwabwe. Mukama wanje RDC, there is a lot of alcoholism. Amarwa nakigamba abakazi tebakuruga mu bara, abami tebakuruga mu bara. Hatuze kwebuuza akubate akubale providing security y'omuka akubali kulinguliza abaana iba movement z'abaana nabalyo abaziri twena tuli mu bara. Bo ab'ebyokwerinda bagamba babadde basoomoozebwa ku ngeri y'okutambuzaamu amawulire okukka wansi mu bantu ekintu kye bagenda okulwanako. Abakyapasonizi biitu ne balakinga induction course. Tibakumanya ekibeshemere ku bana bakora, tibakumanya eki batasemere ku bana bakora. Actually no kurugabuniza kunu tengare bagaje bakweta security meeting apart from community policing. Era bano bategeezezza ng'ekyokuza poliisi mu kitundu bwe bagenda okufuba okulaba nga kisibwa mu nkola. Coordinating the DPC and the area OC, we shall see how we can bring some few security staff for these people to see how they can take care and safeguard. Mu kiseera kino eky'ennaku enkulu ebiseera ebisinga obumenyi bw'amateeka butera okweyongera kale nga buvunaanyizibwa bwa buli muntu okubutangira.